Open Media. Kati banakayunga bagala okulonda chairman, substantive chairman. Agasiro mupate bagamba okubeera honest and trustworthy. Bw'oba oyagala position ya party, why should you go around buying people nga nekintu kyambalungayo? I am telling you bintu ebirina ffe abantu abali mumanyi ffe tuli basajja bakulu sisobola kubeera wano nenzikiriza kintu kyendabyeko. If there is a free position nga twagala kukolera bantu, there is no need nga tolina hidden interest ekutambuza misana na kiro. Thank you. Ekituufu ebintu bino ebiriwo olwalira abamu tetubadde basanyufu nnyo nabyo kubanga simanyi kupapirira ki kwe tulina, simanyi kakukutano ki ke tulina nga mukadde waffe yakatuvaamu tannakutukako na nsingo nga tulwana nakifo kino. So mbasaba bakadde bange mwenna abali wano tusonyiwalengako. Ekyokubiri, njagala tube n'obukakkamu. Obukakkamu butya? Ekifo kino kye twogerako okujjuza tukimanyi bulungi. Kanso Barata Wooli omukulu komisona nti kiyina emitendera gye kiyitamu okubaawo, nti era ffe abali wano tuli kitundu butundu kwabo abalina okukiteekawo, nti tulina okuba nga ekifo kino kirangiddwa mu butongole. Abantu bonna abalina obusobozi ne bavaayo kujja okisaba era nga kisasuliddwa. Tetugenda kulonda ssentebe w'akatale tife abakuŋŋaanye wano tutule tukole ekyo. Tukimanyi bulungi tulina kulinda mulange tugende mu district conference abantu bonna nga baweddeyo, tulonde omukulembeze yenna anaatwala atwale naye nga tuyise mu mateeka. Bannange ekibiina kyaffe kifunye ebizibu okulowooza nti buli kye tukola tukikolera mu kukyamuka ne tumenya amateeka. Waliwo amateeka agafuga ekibiina kino kubanga ebimu ku bizibu bye tufunye mu Kayunga district n'okola bye tubaddengamu ng'ebimu tebikola. Kati abantu abayitiddwa wano balala naye abatukubira enduulu tebali paati ovaasi. Ensonga bwe tuba tuzoogera zibali naye ebyo ebyokusasulanga abantu ne bajja mumwokinga abantu nga mukimanyi bakulembeze bamu nakyo tukikomye. Tube n'empisa mu bye tukola. Sebo ekigambo ekisembayo badde nsaba tewaliwo omuntu gwotagaliza abeere chairperson wa party yennayo, but let us follow ebintu engeri gye bikola ki. Buli institution yonna tewaliwo omuntu gwe balonda mu kifo ekyo nga kisobola. You are there because you elected. Ndi chairman w'abakadde kubanga banonda. Vice chairman twaliwo naye ne bamulonda ne bamwaki. Oyo naye alina mandate eyaki. Why do you think you are more super gwe bakulonda oli talina capacity? Njagala okubagamba bassebo ne bannyabo, in all institutions bateekawo vice. In the absence of the chair, vice chairperson akole ki? Let us be patient tusobole okubuka mu ssaawa enaalonda abantu baffe. Let us contest. Njagala ove wano ng'abantu kye baagala kye muba mukola. Abantu bajja bifo ne beeteekawo ne babeerawo naye ng'abantu tebabaagala. Baba batugamba akati tujja bawa batuwagire bano. Kati nsaba abantu kye baagala kye tuba tukola. Tuli bantu bakulu, tuli bakulembeze wano wonna buli ali wa muloozi ne batukola mwanga mpera n'ogamba abeesimyewo bato okusinga ebibambala b'ebuli alayinga kika
kyekayunga mwenyaano tulina bannaffe batutute okulonda bibiri bwekwaliwo betuleseeyo tuzza abantu banabana ku levo eyeggogolo n'olwekyo mbadde nsaba tuwe omukisa abantu bonna olw'okutwala ekibiina kyaffe mu maaso naddala mu kayunga abaagala bajje beewandiise era bavuganye ekifo kya kyama. Ekyokubiri, embeera gye tulimu kati nga kayunga etuukira kufa abakyala singa omwami aba avudde wawaka ng'afudde kituufu ate nga kyamazima kyamanyikala nga tebamuwa ambasada nti ajja kukola ki ajja kudda tagenda kukola ki tagenda kudda kikyentegeeza kyapansoni waffe oyo yavaawo senga kisakkiriza mu demokurasi mbadde nsaba tukkaanye tuteekawo ogukono ogwawamu abantu abaagala okujja tugambe nti ono oba ono abantu baleke interest yaabwe tulonde kyama kubanga ono akasembayo kubanga nange nasomako amateeka katonda naye saamaliriza akasembayo vice chairperson abeerawo ng'omwogedde manye ebyolwozesa chairperson okukubiriza nkiiko singa naye aba ayisa olukiiko n'afuna obuzibu ani agenda okukubiriza olukiiko olwo ng'ati toli vice wabeera embeera etambula yonna nga si nnungi bateekeddwa okujjuza entebe ebenga erondebwa omuntu omujju mwekyo nebaza kusaba kigende mu maaso tulonde kakati nganze ekyokyalo kyenkuutanganti nze ssente wabaliko obulemu ndaba nga abangi bawoomingira ekifo ekyo nzikirizibwa nange okuvaayo ekifo ekyo nesimbawo nga Kayunga disitulikiti okutambula obulungi nsazeewo nga gyekyabanda ku tawuni kansoni nga nsaba tuddemu tulonde kyapasoni waffe omupya tutekewo okulonda nze ndi munyangoli waliwo ekibayita okushakula kushakula mukimanyi okuta ekintu omuntu nakikuta n'amaka okunyakula kwaki oba mwabadde mwagalagalawa oba galanga yabadde ayagalenaye lwaki tutambulira mu kuteeka kamisho nayogedde ntitugenda kulonda ekyogeddewa nga tuuna omumitinsi manyi muteekayo papula kusenyiini manya kimutukibwa ki oba olupapira abantu bagenda kulonda obulabutose wabeera n'obudde bw'okampeyini kalanga yafa kikyekyo yafa mulira kalanga yabadde alikyamaani wenale oyo takyako but enaye mujagendawa maaso kituufu nnyo njagala wadde nasoze n'ebigambo ebirala naye njagala kusaasira bannakayunga bonna olw'okuviirwako Moses era ne moyo emuseveni oyo ekayunga oyo tusaba kituufu nga administrator tanateekako ba administrators ba state y'omugenzi wabaawo nga bwogambye nti entebe y'abakuza kituufu tumuyina kato waali nga vice oli wamala okufa kituufu vice abeera mu ntebe naye efamire eyambuyamangu ngega nti tutuuze tulonde ki tufune omusika asobole n'ogabira banne ebintu okulonda kujja kukola ki era mwakisazewo tutadde kubuwandiisi bannakayunga baagala ki baagala kulonda anaadda mu kifo kyepasa era tujja kubaleetera n'ebiwandiiko ebiriko amateeka ganatuuka mu kulonda okwo tugambe nti ono bw'onaaba kati pulezidenti obadde chairman vice kati oyagala kwesimba kubwa obadde n'abakyala oyagala kwesimba kubwa ssentebe
tukole tutya bannamateeka bajja kutuwabula mukitegeera abantu bemwagala oba omuntu bemwagala mujja kumufuna naye mubulungi simuki simukuleeta emitima mibi simukulwana simukuyomba nedda mubadde kiye era nayagadde mwami Agustin namwagadde nnyo lwaki yagambe nti nze ndi wano ebya movement manyi bitegeera bulungi nnyo manyi nti kyamaani bwavaawo lwabawo ki era wali awo yamwisa position vice wali manyi mwami Kato yali mwami Kato wali tukimanyi mukiwulire naye twagala kutegereza sikyayo n'olwekyo ensonga eyokusatu mwami Kato ajira akwatiridde entebe tetukikole tiyo ogira okwatiridde ki awo fenga ekibiina tutegeka okulonda gwe mwagala mukole ki kakane kituufu tuli bubi naye mukakane tuteekwa kulonda anada mufo oli yabuuza nti manya kitwala bbanga ki ono kanso ayinza kubagamba nti it may be within 6 months naye saagala myezi mukaaga kanso munamateeka namubuuza nagamba nti aha amateeka galina okuba mu myezi mukaaga manya twatugamba kyekimezi mukaaga anamusinga amanya biki saagala kubateeka kubakanso kubanga bakanso obagezi nnyo kulidde mukadde wange publicite nkulu mutwale ng'agamba tubeere wano tulonde mangu jagala tukuliziganya bulungi oda please mayo alo enalamoye mwaje mwogera babawuliriza muwuliriza balala nemuba temukanye nabo kutera beboogera kubanga ogerogeragera ekibiina kino kirina constitution yakyo ekifuga era ku nsonga ezirimu ezogerwako abuse of the office ebyo bye twalaba wano tuwebukanga ab'NRM ng'olaba publicity wa NRM ambayo kwendosinze gundi ku kibiina ekirina constitution yakyo ekitambulirako so embeera y'okweyagaliza wano emuletedde news omuntu najja